Amanya gange nze Millie Sakira. My name is Millie Sakira. Olw'ekisa kya Katonda nange ndi mwana mu kanisa eno. And by the grace of God, I'm also a child in this house. Omusumba wange ye Dr. Joseph Serumaga. And my pastor is Dr. Joseph Serumaga. N'abasumba abalala bangi. And other pastors. Era mbasaamu ekitiibwa mbeebaza olw'omukisa guno ogumpeereddwa. And I honor them, I honor you, and I thank you for this opportunity that you've granted unto me. Ndi mufumbo, omwami wange ye mwami Ronald Sakira. I'm married and my husband is Ronald Sakira. Amiina. Amen. Tuli olunaku lwa leero tugenda kwogera ku kye bayita eddoboozi lya maama. And we are going to talk about the mother's voice. Katwebaze Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi yogera n'emitima gyaffe mu linnya erya Yesu. Lord, we thank you for you are good. May you speak to our hearts in the name of Jesus. Olubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri olwabiri. Genesis chapter 3 verses 20. Saba ku Bayibuli y'Oluganda. Olubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri olwabiri Bayibuli egamba nti omusajja n'atuuma omukazi, kandusome nemeddu paraphrasinga. Genesis chapter 3 verse 20. The Bible Tusomera says, awo mu y'Oluzungu. and Adam called his wife's name Eve. Olunyiriri olwabiri lw'osomye. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Mukama yeebazibwe. Amen. Omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa kubanga oyo ye nnyina wabo bonna abalamu. Amen. Awo we tusooka okulaba maama mu Bible. This is the first time appearance of a mother in the Bible. We tusooka okulaba Adamu bw'atuuma Eva bwe kyamuyitirirako n'agamba nange ono ly'eggumba lyange, naye oluvannyuma agamba nti ono omukazi ye Eva kubanga ye maama wa buli omusajja n'atuuma omukazi we erinnya lye Kaawa kubanga ono ye nnyina waabo bonna abalamu, ye maama w'ebiramu byonna. Adam called her the mother of all living things. Maama w'abalamu, category y'abantu. The mother of all living, the category of living people. Mukama yeebazibwe. Amen. Nze nkitegeeramu kiki muno. And what do I understand from this Nti bw'oba scripture? ng'oli maama, That if you are a mother, tekitegeeza nti ozaala abo bokka be wasindika oba be baakugyamu, kubanga bamaama abamu abaana babajjamu bujja, abalala bagenda mu labor ne babasindika. you are not only mother to only your biological children. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda ku lw'abamaama. And I want to take this opportunity to thank God for the mothers. Kubanga bannange omukazi maama Because a wife that is a mother ayita oba akola ebintu eby'obuzira. does heroic things. Okubeera obubeezi olubuto Just to be emyezi pregnant 9 for 9 months. kikulu kinene bwe nkinnyonnyola nyiza obutakimalayo. If I'm to explain it, I may not exhaust it. Lumu nali ngenda okuzaala omuntu omu n'agamba nti nga musajja nti ye aba kuba mukazi. One time I was pregnant, but then a certain man said that if he was to be a woman, Yandimize empeke eziyiza okuzaala n'agenda ne bamukuba akayisa akaziyiza omulundi gwe gumu, n'afuna akaweta akamugema kubanga kye yalaba mpitamu ye nga tasobola kukigumiikiriza. so this man said, because of what I was going through, said if he was to be a woman, he would have taken all the contraceptive methods at once such that he avoids to be pregnant. Kati njagala bw'oba oli eyo ngo okubireko maama mu ngalo. I want you, if you are there listening to me and watching me, Njagala okutwala clap for omukisa your guno mother. okucelebratinga bamaama. And I want to take this opportunity to celebrate mothers. Mwebale kugumira byonna bye mugumira okutuusa omwana ku nsi.
Thank you for enduring whatever you go through to bring a child on earth. mwebale kuguma ne mukola nnyo okulaba ng'omwana oyo gwolese ku nsi abeera bulungi. And thank you for enduring whatever you can to do everything such that the child you bring on earth lives well. Kubanga nina omwana gwe nalabye basudde ne ŋŋamba nti oyo omukazi yeetaaga okubuuza ki ekyamutuuseeko. Kizibu nnyo okuganya omwana n'akulira mu lubuto lw'emyezi 9 n'omusuula wateekwa waliwo ensonga eyabaddewo yeetaaga okuzuula. Because I saw a certain child that was abandoned, so I wanted to say we should ask the mother why she abandoned the child. Because it is very difficult for you to endure pregnancy, you bring forth a child and then you abandon that child. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'oyimirira ku kkubo ku When you makya stand on the roadsides in the morning n'obala abantu ku ssaawa 11 abafulumya ennyumba, and you count the people who are outside by that time when it is 5 abantu 10 a.m. bwe bakuyitako, When 10 people pass you by, omwenda baba bakazi 90% are women. nga badduka emisinde bagenda okukola balabe ng'abaana baabwe babeera bulungi. When they are running first to go and work to see that they sustain their families. Era abakazi Katonda abawadde omukisa, And God has blessed the women. bamaama Katonda abawadde omukisa kubanga baategeera bayina, tulina we twatuuka, simanyi mulembe ogwo we gwatandikira, naye abakazi ne bava mu kyejo ne bejjako ebyokwessaasira ne basituka ne bava awaka ne bagenda banoonye ssente. And God has blessed the women because there is a certain time that came out. I don't know when it began, but women left their comfortable places, they left their homes, and they started to go to work. Naye nga lwaki? But why? Lwaki omuntu yandivudde mu tulo? Kubanga gw'olaba afuluma ku 11 tolowooza nti yazuukuse 11, aba yazuukuse nga 10. Why would someone leave their sleep? Because when you see that person getting out at 5 a.m., it does not mean they woke up at 5 a.m., they woke up at around 4. Ate nga yeebase buyise nnyo. And yet they slept late. Kubanga akomawo akooye n'asooka atalaba eby'omu nnyumba bwe byabadde, n'asooka akakasa nti abaana bonna beebase, naye n'alyoka yeebaka. Because they come back late to first take care of the household business, to see that the children are sleeping, the husband is sleeping, then she also sleeps. Kati ddamu nkubirireko mu ngalo omukazi oyo. So again, appreciate that woman. Munneebalize, bw'oba yeggwe weekubire mu ngalo weewe ne haaga. And if you are the one, clap for yourself and hug yourself. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Era oli maama omulungi akola ennyo ekyo ekikusuubirwamu era toddiriza. Yongeramu bwongezi maanyi. And you are a hard-working mother, a good mother, and that is what is expected of you. Do not retaliate, but just continue. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye bwe tuba nga twongeramu amaanyi twetaaga okuretreatingamuuko katono. But as we are going forward, we need to first retreat a little bit. Tuddeko emabega katono ebigere tubittemuuko katono nga bamaama. And we go back a little to cut and reduce on the speed as mothers. Kubanga speed tudduse nnene. Because our speed is very high. Waliwo bye tulese emabega ebitali bulungi essaawa eno. And there are some things that we have left behind that are not in shape. Kale katugende mu Bassekabaka ekisooka. So let's go to 1 Kings. Bassekabaka ekisooka okuva ku lunyiriri olusooka. 1 Kings essuula esooka. chapter 1 from verse 1. Tugenda kutunuulirawo waliwo awo maama gwe tugenda okuyigirako. There is a certain mother, from her we shall pick our lesson. Kama yeebazibwe. Amen. Ngenda kusoma ey'oluzungu, abooluganda mugenda kugoberera. The Luganda people are going to follow as we go and as we read the English version. Mukama yeebazibwe. Amen. Tutandikire ku lunyiriri olusooka, nedda tutandikire ku njagala kugenda maaso naye nga tetunagenda mu Bassekabaka. Waliwo abakazi benjagala okuhonalinga mu Bayibuli oba benjagala tulowoozeeko, bw'onoofuna obudde oyongere obasomeko. But before we go to this scripture, there are some women I want to honor in the Bible such that you get time, read about them and meditate about them. Waliwo abakazi 8. There are 8 women. Bamaama 8.
8 mothers. bambi abakazi abo baakola nnyo okulaba nga abaana abwe bafuuka ensonga. And these mothers worked so hard to see that their children become something. Asooka ye Eva maama w'ebiramu. First of all is Eve, the mother of living. Owookubiri ye Saara maama wa Isaaka. The second one is Sarai, the mother of Isaac. Owookusatu ye Rebeka mukyala wa Isaaka maama wa Esawu ne Yakobo. And the third one is Rebekah, the wife to Isaac and the mother to Esau and Jacob. Owookuna ye Jekobedi maama wa Musa. And the fourth is Jochebed, the mother of Moses. Mukama yeebazibwe. Amen. Owookutaano ye Hana maama wa Nabbi Samwiri. And the fifth is Hannah, the mother of Prophet Samuel. Ow'omukaaga ye Basheba maama wa Kabaka Sulemaani. And the sixth one is Bathsheba, the mother of King Solomon. Ow'omusanvu ye Elizabeth maama wa Yokaana Omubatiza. And the seventh one is Elizabeth, the mother of John the Baptist. Ow'omunaana ye Mariyamu maama wa Yesu. And the eighth one is Mary, the mother of Jesus. Abakazi abo nno bazira mu Bayibuli. These women are heroes in the Bible. Waliyo n'abalala. And there are many others. Naye era osobola okwongera okubasomako n'obaako by'obakopako ebiyinza okuyamba okufuuka maama omulungi. But you can read about them and copy some things from them that can help you to become a good mother. Gw'osanga ng'alina ensobi gye yakola eyo togikoppa. When you find one who did a certain mistake, do not copy that one. Kama yeebazibwe. Amen. Bassekabaka ekisooka essula esooka. 1 Kings 1 and chapter 1 verse 1. Awo kabaka Dawudi yali mukadde era ng'akootakoota ne bamubikkako ebyambalo naye n'atafuna lubugumu. Abaddu be kyebaava bamugamba nti banoonyeze mukama wange kabaka omuwala omuto atamanyi musajja ayimirire nga mu maaso ga kabaka amuweereze era agalamire nga mu kifuba kyo mukama wange kabaka ofune olubugumu. Awo ne banoonya omuwala omulungi okubuna ensalo zonna mu Isirayiri ne balaba Abisaaja omusunnamu ne bamuleetera kabaka. Awo omuwala yali mulungi nnyo n'aweerezanga kabaka n'amujjanjabanga naye kabaka n'atamumanya. Awo Adoniya mutabani wa Kagisi ne yeegulumiza n'ayogera nti nze ndiba kabaka. Ye ne yeetegekera amagaali n'abeebagala embalaasi n'abasajja 5 okuddukiranga mu maaso ge. So kitaawe yali tamunyiizanga n'akatono ng'ayogera nti kiki ekikukozezza bw'otyo? Era yali musajja mulungi nnyo era yaddanga ku Abusalomu. N'ateesa ne Yowaabu mutabani wa Zeruliya ne Abisaayi kabona abo ne bamugoberera Adoniya ne bamuyamba. Naye Zaddoki kabona ne Benaaya mutabani wa Yekoyaada ne Nasani nabbi ne Simeyi ne Leeyi n'abasajja ab'amaanyi aba Dawudi tebaali ne Adoniya. Adoniya n'attira endiga n'ente n'ebyassava awaali ejjinja Zekeresi eririnaanye Enerogeri. N'ayita baganda be bonna n'abaana ba kabona n'abaana ba kabaka n'abasajja ba Yuda bonna abaddu ba kabaka. Naye Nasani nabbi ne Benaaya n'abasajja ab'amaanyi ne Sulemaani muganda we n'atabayita. Awo Nasani n'agamba Basuseba nnyina wa Sulemaani ng'ayogera nti tuwulidde nga Adoniya mutabani wa Kagisi alidde obwakabaka, Dawudi mukama waffe nga takimanyi. Kale nno jangu nkwegayiridde nkuwa amagezi owonye obulamu bwo ggwe n'obulamu bwa mutabani wo Sulemaani. Genda oyingire eri kabaka Dawudi omugambe nti mukama wange ayi kabaka tewalayirira muzaana wo nti Sulemaani mutabani wo talirema kulya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalitula ku ntebe yange? Kale kiki ekimuliisizza obwakabaka Adoniya? Awo laba bw'onooba okyayogera eyo ne kabaka nange naayingira oluvannyuma lwo n'ennyweza ebigambo byo. Awo Basuseba n'ayingira eri kabaka mu kisenge era kabaka yali mukadde nnyo ne Abisaaja omusunnamu yaweerezanga kabaka. Awo Basuseba n'akutama n'avunnamira kabaka. Kabaka n'ayogera nti oyagala ki? N'amugamba nti mukama wange walayirira Mukama Katonda we eri omuzaana wo nti Sulemaani mutabani wo yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange
era yalitula ku ntebe yange. Kale nno laba Adoniya alidde obwakabaka, naawe mukama wange kabaka tokimanyi. Era ssente n'ebyassava n'endiga nnyingi, era ayisa abaana ba kabaka bonna, ne Abisayi kabona ne Yobwabu omukulu w'eggye, naye Sulemaani omuddu wo tamuyise. Naawe mukama wange kabaka, amaaso ga Isirayiri yenna gali ku ggwe. Obabuulire alitula ku ntebe ya mukama wange kabaka oluvannyuma lwe. Bw'otookole bw'otyo, awo olulituuka mukama wange kabaka bw'alyebakira awamu ne bajjajjaabe, nze ne mutabani wange Sulemaani tuliyitibwa boonoonyi. Kale laba, bwe yali akyayogera ne kabaka, Nasani Dabbi n'ayingira n'abuulira kabaka nti laba ne babuulira kabaka nti laba Nasani Nabbi. Awo bwe yayingira mu maaso ga kabaka, n'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka, Nasani n'ayogera nti, mukama wange, ayi kabaka, wayogera nti Adoniya yalirya obwakabaka oluvannyuma lwo. Awo Nasani n'annyonnyola ebigambo eby'enjawulo. Olw'abirimu-omusanvu, ekigambo kyo kikoleddwa mukama wange kabaka, n'ototegeeza baddu bo alituula ku ntebe ya mukama wange kabaka oluvannyuma lwe. Awo kabaka Dawudi n'addamu n'agamba nti, mpitira Basuseba. N'ajja waali kabaka n'ajja awaali kabaka n'ayimirira mu maaso ga kabaka. Kabaka n'alayira ng'ayogera nti, mukama bw'ali omulamu eyanunula emmeeme yange okugiggya mu kabi konna olwasatu, mazima nga bwe nkulayirira mukama katonda wa Isirayiri, nga njogera nti Sulemaani mutabani wo yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange, era yalituula ku ntebe yange mu kifo kyange. Mazima bwe ntyo bwe nnaakola leero. Mukama yeebazibwe. Amen. Okuva awo ku lunya olwasatu-mu-olumu okweyongerayo, From there, verse 31 downwards, Bayibuli eraga nti Dawudi kwolwo lwennyini n'ayita bakabona, n'ayita nnabbi, n'ayita n'abasajja be ab'amaanyi, n'ateekawo mutabani we okubeera kabaka. the Bible shows that David called the priests, the prophets, and all mighty men and installed his son Solomon to be the king. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Okusinziira ku research akolebwa mu baana, According to the research that is being done among children, nze ndi musomesa kye I nasomerera, myself am a trained teacher, naye ate essaawa eno ndi mpeereza mu baana ab'omuntu w'omunda CDC. but currently I am ministering under the CDC compassion with the children. Naye ebbanga lye mbadde n'abaana But the time that I've spent with children n'abazadde, and parents, waliwo ebintu bye nsomyeko ne bye ndabyeko n'amaaso gange nti enfaanana y'omuntu ng'akuze. there are things that I've read about and seen with my eyes, that the appearance of someone who has grown up N'embala y'omuntu ng'akuze and the character of a grown-up person ennyonnyolwa ebitundu 7 ku 100 binnyonnyolwa obuto bwe bwali. is dependent so much, and 70% of that person's life depends on his younghood state. His childhood His childhood state. state. Thank you. Bw'ovubuka When you become a youth, ofulumya bufulumya bino bye wayiga ng'oli muto. you are only exposing and bringing out what you learned when you are still a child. Kati bw'oba okyali mwana, When you are still a child, giba myaka gya kwegendereza nnyo eri abantu ababiri, naddala maama akukuza. there are years of you being so much careful, or the person who is nurturing you to be so much careful, more so the mother. Bw'oba ng'oli maama, If you are a mother, ng'olwaleero toyagala, otya, toyagala kyekisooka, ate ng'otya n'okkuba omwana wo. and today you do not want, you do not even, you even fear, Ng'otya okugunjula. and you fear, or even do Terezeza. not want to chasten your child, Nga toyagala akaabe kati nga muto. and you do not want your child to cry when they are young. Amaziga ago g'otayagala akaabe galinde okugakaaba ggwe kennyini ng'akuze. The tears that you do not want your child to cry right now when she or he is young, wait, you will be the one to cry those tears when your child grows up.
bw'oba toyagala mwana wo ave mu buliri otulo twe kutusubwa aleme kufuka ku buliri kati nga muto, linda okuswala ng'ayanika engoye ng'afumbiddwa ng'ayanika ebikunta. If you do not want your child to urinate on the bed when they are still young, wait. If you do not want to, bw'oba toyagala kujja mwana wo mu tulo, ogakana kange keebase njagala sagala kajja mu tulo kaleke keebake, nga toyagala kajja mu tulo n'okaleka ne kafuka ku buliri bw'oyazeko essuuka n'akapiira. Linda okuswala enkya ng'akaana ako either mukyala waako akaanikira ebikunta oba nga omukyala yennyini yeeyanikira ebikunta bye. If you do not want to wake up your child early in the morning and they stay in the bed until they urinate on the bed and you take those bed sheets outside, also wait, when they grow up they will be hanging their bed sheets outside in their marriage. Buli ky'otayagala kukola kati ng'akyali muto, Whatever you do not want to do right now when they are still young, linda maaso awo, just wait ahead of time. ojja kukirabako ng'akikola ng'ate tokyasobola kumukyusa, nga tokyasobola kumukimugaana. You will see them doing it, but when you no longer have control over them, to either stop them or tell them that it is bad. Omwana bw'azaalibwa, When a child is born, abeera ne mind abazungu gye bayita ngeri tabula rasa, nga njereere. they have what we can refer to as a virgin mind. Kati ffe abazadde oba abantu basooka okubeera nabo, kubanga oluusi oyinza oba tewakuzibwa mwama wennyini akuzaalira ddala, abantu abasooka okubeera naye ffe tugenda tuwandikako ebintu eby'enjawulo. So the people who first be with that child in the first years are the ones who write things on that child's mind. Kati maama faayo nnyo biki by'owandiika mu bigambo by'oyogera ne mu bikolwa by'okola. So as a mother, be careful what you write on that child's brain through the words that you speak and the actions that you do. Kubanga abaana baffe bayiga nnyo nga bawulira oyogera ate bayiga nnyo nga balaba okola. Because our children learn so much when they hear what you say and also when they see what you do. Era olwaleero waliwo abantu nga olina okwejjusa oba regret kyeki mu Luganda. Kwejjusa nga wejjusa nnyo ebintu by'ozzenga okola, naye nga bw'otuula wansi n'ofumiitiriza bulungi ojjukira nti mu buto obwo waliwo we baakulekereranga ne batakufaako, wabeerako n'omuntu nga yali ng'ali bize nnyo, talina nnyo budde bwo, oba we wavubukira tebaakusiba, tebaafaayo kimala kukuteekako njegere zikuzza. And today there are people who are regretting some of the things that they are doing or they did, but when it was a result of the things that you passed through when you were still young, and you remember that somehow, somewhere you were abandoned or no one was taking control over you, but when you were still young, you were free to do whatever you wanted. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Tusomye omusajja ono Sulemaani nga Adoniya muganda we yeetutte yeewadde obwakabaka. We have read about this man Solomon when his brother Adoniah had taken to be or to enthrone himself. Naye Bayibuli eraga bw'oba ozzeeyo n'osoma ebitabo ebivuunula oba study Bibles. But the Bible, when you go back and read what we call the study Bibles, ojja kusanga nti kino ekirayiro Dawudi ekyokubeera nti Sulemaani yali muddira ku ntebe yakikola Sulemaani yakazaalibwa. you will find that this oath, this promise that David said that Solomon would be the king after him, was made after the birth of Solomon. Era nabbi yaliwo, nabbi Nasani oyo yaliwo, n'abeera mujulizi n'abantu abalala ne bawulira nga Dawudi yeeyama nti omwana wa Baseba gw'azadde owookubiri yajja okubeera kabaka mu kifo kyange. And the prophet was present, Prophet Nathan and other people, and they heard the promise and the oath that David said that the son of Bathsheba, the second born, will be the king after me. Bw'oba oli musomi wa Bible otegedde lwaki yali wakubiri.
kati omukazi ono Bathsheba n'akuza omwana ono nga takuza mwana wa bulijjo. So Bathsheba was nurturing this child not as a normal child, ng'akuza kabaka. but she was nurturing a king. Era buli kye yayogeranga, buli kye yakolanga nga takuza mwana wa bulijjo, ng'akuza omwana aliko amagenda agatali ga bulijjo. And whatever she was doing in front of this child, and whatever she was talking to this child, she knew that this was not just a normal child, but this child has a predestined destiny. Mukama yeebazibwe. Praise be to Gwe God. maama ali eyamdaba mpuliriza, omwana w'oyo gw'okuza okuzaani. For you, the mother who is there listening to me and watching me, what kind of child are you nurturing? Bw'otunuulira omwana olwaleero mwana, naye enkya olengera ani? Today, that child is just a little person. But what do you see in future? Okuva mu 2020 mu Gwokusatu, abaana balina bwe baali bafaanana nga balina bwe benkana. Okutuuka essaawa eno olina abaana b'otunuulira n'ogamba Katonda wange kiki ekituuseewo emyaka ebiri gyaweze mwaka gumu n'ekitundu nga guyise mu baana naye ng'abamu tebakyali baana bafuuse bakazi bafuuse basajja. From around March 2020, when they locked us down, there are children you see right now that after that period of time of only 1.5 years, these children have developed into different beings. Those ones who were girls are now women. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Kakati bw'obanga okuza omwana wo, so as you are nurturing your bannanga child, abazadde tukomewo speed twatutte nnene nnyo mu kufuluma, tukeera nnyo twebaza Katonda tuli bakazi bakozi bamaama, naye tuzzeeko ebigere emabega kubanga ebintu ebimu bisobola okulinda naye okula kw'omwana tekulinda. My fellow mothers, this is a time for us to reduce the speed because we have taken the speed so much in getting out to go and work, but we have left some things that cannot wait because the child's growth cannot wait. Sente zisobola okulinda n'ogumiikiriza ne mubeera mu mbeera nga si yeeyo gye wandyagadde ennyo, naye ng'owadde omwana wo obudde era ng'ofuddeyo ku kiki kyagenda okufuuka maaso awo. Money can wait and you can bear the situation you are in, but when you have given enough time to your child because of what she's going to become in the future. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Abazadde bamaama, The parents, more so the mothers. bannange maama, obudde bw'okula kw'omwana tebulinda. Ennaku ezitambula gye zitambulamu ku sipiidi tezigenda kulinda, kyokka ate ng'ebintu ebirala osobola okubiyimiriza ne birinda. Other things you can put a pause to them and you resume them afterwards, things like money and working. But the growth of the child, you cannot pause it, it cannot wait, you need to give time to your growing child. Nina ebintu biringa 7 bye nalabye ku maama ono gwe bayita Bathsheba. I have like 7 things, aspects that I saw on this mother called Bathsheba. Ekisooka, First one, yakolagananga bulungi n'abantu abamwetoolodde ku lw'okuza kw'omwana ono. she had a good relationship with the people surrounding her and neighboring her for the sake of nurturing this child. Mujjukire twagambye nti Eva bamuwa erinnya Eva nti ye maama w'abalamu. Remember, Eve was given the name Eve because she was the mother of all living. Kyandisuubiddwa nti buli maama yenna yandibadde tamala gayita ku mwana yenna kubanga mu butonde abakazi tuli bamaama. And it would be expected that no female lady or female person passes any child because it is expected that in nature all females are mothers. Kati omukazi ono yali akolagana bulungi n'abantu abamwetoolodde. Kati gw'oli eyo omwana wo olina enkomera ze wamusibako, tokkiriza muntu yenna kumugambako kigambo n'eki. So this lady was working and in good relationship with the people surrounding her and neighboring her. But for you have guarded and put a hedge around your child that no one can talk about or talk ill or good about your child. Mu mirembe giri emikadde gy'abamaama baffe ng'omwana aba wa kyalo, ng'oba kusanga olya kasooli, maama
ogenda okutuuka ewaka nga yategedde dda nti n'oli mu kulya kasooli mu kkubo ng'ekyalo kyonna kivunaanyizibwa. Naye bamaama tulina engeri gye tuvudde ku baana b'eggwanga oba abaana bonna ne tudda kuba ffeffeka ate ne tubateekako olujjegere nga tomala gagamba ku mwana wa muntu kati. In the days when we were growing up, back then, every child was a community child. And if you did anything wrong along the way when you're going home, by the time you reach home, your mother would have known what bad behavior you had done. But these days, in our age, everyone is caring only about their children. Era omwana bw'akula n'afuuka muwala n'omusanga ng'ayambadde akateeteeyi akampi n'omala ova eno omukyala Sakiro oyogera ku muwala oyo omugambako ku nnyambala ye. Bw'abanga maama we teyamuggulirawo oluggi lwakubanga ng'akyali muto nga abazadde ababalinaanye basobola omugambako, tosobola mugambako kati ng'akuze. If you find a child growing up or that has grown up, that is a girl, and putting on a mini skirt, you cannot advise her if her mother did not open up that door so that other people can advise her. Era ayinza n'okugamba bw'abanga maama wange taŋŋambako gwani and she can even say that if my mother cannot talk about it, who are you to talk about me? Kyokka ne maama bw'akiwulira nti wayogedde oba wabuuliridde ku mwana we era naye agamba lwaki abantu tebafa ku bibakwatako. And likewise, when the mother also hears that you are trying to talk to their children, they can say, why don't you care about things that concern you? Naye abazadde bamaama bannange tufeeyo ku baana b'abalala nga bw'osiga ensigo ennungi n'abalala bafe ku baana bo. But mothers and mothers, please let us care about other children, other people's children, at the same time also as we care for our children kubanga also. nkubulire tosobola kukuza mwana wekka. Because you cannot nurture your child single-handedly. Singa Nasani ono yali talina mutima mulungi nga Baseba yali tamuwanga ku mmere ye nga tamukwata bulungi teyandimujjuki teyandimulabudde tewanga Adoniya wuuli afuuse kabaka mu kifo ky'omwana we. And if Nathan was not in good terms and relationship with Bathsheba, she would not have gotten the warning from Nathan that something is happening and they are taking away the kingship from your child. Mukama affe yeebazibwe. Praise be to God. Tukolagane bulungi n'abantu ne banneiba n'abantu be tubeera nabo mu kanisa. Omuntu bw'aba akugambidde ku mwana aba tamukugambiddeeko mu bubi aba asinga kuyamba gwe oleme kukaaba enkya maziga. Let us work together and in good terms with the people around us, because when someone talks about your child, it is not out of a bad motive but out of a good motive. Number 2. Ekyokubiri. Maama ono Baseba yategeka omwana kulwa kankyogere mu luzungu okivuunule. Preparing your child for the divine role for their divine roles in life. Maama ono Bathsheba yategeka omwana we ku lw'ebigendererwa eby'obwakatonda mu bulamu bwe. Mukama yeebazibwe. Amen. Yategeka omwana we ng'amanyi nti ono omwana agenda kubeera kabaka. She prepared and nurtured this child foreknowing that this child would become era a buli king. kigambo kye yamugambanga ng'amugamba amanyi nti ono si mwana wa bulijjo. Gwe maama bw'oba okuza omwana ddala oyagala omwana we abeere mwana wa bulijjo, lwaki naawe towalira n'ogamba nze omwana wange njagala abeere nga wanjawulo? Tubatuma butumi mannya King, naye nga bw'otunuulira gwe baatuma erinnya King n'enneeyisa gye yeeyisaamu weewuunya. Don't you want your child to be a special child? Why do you nurture them as if they are normal children? Would you love your child to be just a normal child? Or don't you love your child to be a king? Or you just name them king and queen? But when you look at this king and this queen, you even wonder. Enneeyisa ya King And the behavior of this king, nga si nnungi nga n'erinnya lisaana kumuggyibwako bujja. when we are just supposed to take away the name from that king. Mukama yeebazibwe. Praise be to Tugende God. mu Luka essula ya 2 olunyiriri lwa 19. Let us go to Luke chapter 2 verse 19. Waliwo ebigambo ebyayogerwa ku Yesu There are some words that were spoken about Jesus, n'ebigambo bamalayika bye baagamba Maliyamu. and also the words that the angels told Mary. Naye Maliyamu Bayibuli egamba nti ne yeekuuma ebigambo ebyo.
But the Bible says mu that mutima gwe. Mary took heed of those words in her Mbu heart. n'abyekuuma mu mutima gwe, naye nga maama bw'akuuma ebigambo mu mutima gwe, ndaba Maliyamu nga buli lunaku yakolanga buli ekisoboka okulaba ng'omwana ono bye baamugamba byagenda okutuukiriramu. So I see Mary working tirelessly every day when she was nurturing Jesus to see that all the words that were spoken about Jesus come to fulfillment. Era waliwo we tutuuka ku mbaga e Kaana. And there is where we reach on the wedding at Cana. Avaayo n'agamba abantu Joyce aweddewo ow'embaga. She tells the people that is wine over, the wine for the wedding. Mumugende kasita n'abagamba ekintu kyonna ekyo kye muba mukola kubanga yali amumanyi. Go, whatever he tells you, do that, because Mary knew her son. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to God. Bw'otunuulira maama wa kabaka Sulemaani. When you see the mother of King Solomon, Bayibuli eyogera mu ngero Sura ya 31. the Bible says in Proverbs 31, bw'osoma olunyiriri olusooka, when you read the first verse, Bayibuli emwogerako nga kabaka maama wa kabaka Lemweri. the Bible talks about as the mother of King Lemuel. King Lemuel. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye bw'ogenda maaso n'onoonyereza, abawandiisi bagamba nti ono Lemweri lyali linnya lya Sulemaani eryokubiri, nga naawe bw'olina Mire Sakira oba nga naawe bw'olina amannya agasukka mulimu oba mu abiri. So when you read, the researchers say that this name Lamwe was another name for Solomon, as you also have a son name and a last name. Oba pet name gye bayinza okuyita ewaka. Or any other pet name that you are named or nickname. Naye bw'osoma essuula eno, but when you read this chapter, okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda, from verse 1 to verse 9, owuliriza maama bw'annyonnyola n'amugamba nti si kya kabaka, bakabaka tebeeyisa bwe bati. You listen to how this mother was explaining to the son that it does not deserve as a king to do like this. Ng'ayina ebintu by'afalasira omwana n'agamba bakabaka bino tebabikola, kino tokikolanga, bakabaka bweyisa bwe bati, bakabaka tebeeyisa bwe bati. And there were some things that this lady was emphasizing unto this child, saying that as kings they do not behave like this, but they behave like this. Tuyinza obutamalayo bintu bino byonna bye nayogedde. We may not finish all the things that I wanted to say. Naye njagala kwegayirira bamaama abali eyo. But I want to beseech all the mothers over there. Tokoowa kwogera. Do not get tired of speaking. Era bw'oba onoolaba ku bulungi bwa Mukama mu bulamu bw'abaana bo, omumwa gwo nga maama tegusaana kusirika. And if you are to see the goodness of God in the lives of your children, your mouth as a mother ought not to be quiet. Mukama yeebazibwe. Amen. Ebigambo bya kabaka Lemweri ndi mu ngero Sura ya 31. Proverbs chapter 31, the words of King Lamwe. Ebyalagulwa nnyina bye yamuyigiriza. The utterance which his mother taught him. Kansome. Kiki mwana wange, era kiki ayi omwana w'olubuto lwange, era kiki ayi omwana w'obweyamo bwange. Towanga bakazi maanyi go newankubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka. Si kwa kabaka ayi Lemweri, si kwa bakabaka okunywanga omwenge, so si kwa balangira okwogeranga nti ekitamiiza kiri luddawa, balemenga okunywa ne beerabira, ng'agenda amunnyonnyola ebintu bakabaka bye batalina kukola. So she kept on explaining the don'ts of the kings. Ojja kusoma mu ngero mulimu ebyandikibwa bingi nnyo nga batulaga nti mwana wange, nga waliwo maama ayogera. So in Proverbs you will find very many verses saying, oh my son, meaning that there was a certain mother who was speaking. Ekyokusatu era kyengenda okusembyayo, tulina olukuŋŋaana lutandika nga 27, ebirala tujja kubyongererezaako. The third aspect, which will be my last aspect, because we have a conference from 27th and we shall continue from there. Ono omukazi yali amanyiwa aw'okutwala ensonga ze zimulemye ez'okkuza omwana. This mother knew where to take her issues, her problems about her child, where to take them. Mukama yeebazibwe. Amen. Abakazi abalala bwe yandiwulidde nti Adoniya afuuse kabaka, yandigenze ne yeekalakasiza
ku mudaala ogwo Adoniya kwalinnye n'amugamba ssebo nze omwana wange kabaka gwe yalagirira nti yajja okubeera kabaka. If it were other women, they would have gone to that pulpit where Adoniya wanted to become king to be enthroned, and they caused commotion saying that no, my son is supposed to be the king. Naye n'omukyala newankubadde Bayibuli egamba mbu kabaka Dawudi yali akaddiye nnyo. This mother, even though the Bible says that King David was so much of age, yagenda eri kabaka. She went to the king n'amunnyonnyola ebigenda maaso and explained to the king what was going on. Hallelujah. Amen. Mu bassekabaka ekisooka essula eyokusatu. In 1 Kings chapter 3, bw'otandikira ku lunyiriro lw'16, when you start from verse 16, Bayibuli eraga nti waliwo abakazi babiri ojja basomako. Bombi baazaala abaana naye ow'omu n'amwebakira, bwe yamwebakira n'afa, n'akyusa ne yeegabira owa munne eyali omulamu. And there you'll find there 2 women, and one slept over their child and they died, and they exchanged that child for the living one. Mukama yeebazibwe. Praise be to Naye God. n'omukazi ow'omwana eyafa yanoonya ndowoozanga ekyokuddamu tekijja kuva wantu walala wonna okuggyako eri kabaka. But this lady of the dead child knew that there will not be any answer from anywhere but from the king. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Olina baganda bo You have your, nga maama. you as a mother, you have your siblings. Olina abantu abakwetoolodde banneiba bo. And you have people surrounding you who are your neighbors. Nga bwe ŋŋambye nti bwe tuzaala abaana bano tubazaala 70% oba ebitundu 7 omuntu byafuuka ng'akuze bigwa nnyo mu ngeri gye yakwatibwamu nga muto. So as I've said that when we give birth to children, but when you grow up, their life, their adult life is constituted 70% of their childhood life. Naye 3 gayinza okuba ennamba emu nga biva ku famire egy'omuzaddemu, ebirala influence oba embeera y'omwoyo mu kifo mw'omuzaalidde. Factors endala nnyingi zigwamu aga 3. These other factors of the family background, where he studied from, the spiritual aspect, fall in the 30%. Kaakati bw'abanga omwana azaaliddwa n'akula n'atabeerako maama ali very intentional, maama w'ekigendererwa ng'ayatula ebigambo ku mwana ono, ebigambo ebirungi, ng'amanyi nawaawo okutwala ensonga ze ezigaanye. So if this child is growing and does not have an intentional mother who speaks words upon this child, and the mother knows where to take difficult issues, omwana oyo ajja kubeera ekizibu ng'akuze. This child will become a problem when they grow up. Okimanyi nti waliyo abantu ng'okula n'otukoga naye nga owulira naawe weezibuwalidde. Do you know that there are some people who grow up and they also feel there are problems to themselves? Nga nawe kennyini owulira weezitooweredde nga tomanyi ebintu by'oli olibijjamu otya, oyinza biwangula otya okufuuka omuntu ow'enjawulo. And you even don't know how to overcome the things that you are, and you don't know how to become a different person, and you are tired of yourself. Bw'okitegerera ng'olina emyaka nga 25. And by the time you come to realize that you are a problem to yourself when you are around 25 years. Wetunuulire seminti azaateekebwawo okumala emyaka 25 ng'ekintu kize kikuzimbibwamu okumala emyaka 25, ekyo tekimala gavaawo mu lunaku lumu oba mu bbanga ttono nnyo. So just consider when layers and layers have been built upon you for over 25 years. So that one cannot be broken in only one day. Kati bamaama tusalewo obusazi, amaaso gaffe tugayimuse tugatunuulize Katonda ku lw'okula kw'abaana. So as mothers, let us just decide that we take our eyes and focus on God for the sake of nurturing our children. Ensonga zaffe ez'abaana tuziyimuse eri Katonda eyabatuwa, oyo kabaka w'abakabaka. That the issues concerning our children, we raise them up to God and cast them unto God, the King of Kings. Era gwe maama alina amaviivigo nga gatukula meeru. And unto you, a mother who still has knees that are looking good. Nga amaviivigo meeru. When your knees are still good looking, ng'oli maama, and you a mother, oyinza obutalaba bwakabaka nga bulabikira ku bulamu bw'omwana wo. you may not see the kingdom manifested
on your child's life. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Tugenda kusaba. We are going to pray. Tugenda kwegayirira Katonda oyo yakwata abaana n'abatuwa. We are going to beseech God, the one who gave us children, Oyo yatwesiga. the one who entrusted us. Mukama yeebazibwe. Praise be to Kubanga God. Bayibuli egamba nti atwesiga bwesizi. Ng'alaba mbu tujja kubeera beesigwa n'atuwa obuweereza bw'abaana. So the Bible says that he counts us faithful and calls us into ministry, this ministry of children. Kakati bw'obanga toli mwetegefu kuteeka mavivigo wansi kukaabirira Katonda ku lw'abaana bo, mukwano gwange waliwo ebintu by'otajja kulaba mu bulamu bw'abaana bo nga bibatuukirirako. So if you're not yet ready to put your knees down and cry to God on behalf of the lives of your children, my friend, there are some things that you will not see manifested in the lives of your children. Ono omukazi Basuseba yagenda mu maaso ga kabaka omukadde atakyasobola na kutuula. This lady Bathsheba went in front of a king who was so old to an extent that he could not even sit down. Ndowooza nga yeebaka nabwe wansi naye n'amuvunnamira n'amusinza n'amulaga nti bw'otabaako ky'okola ku lw'omwana wange nze n'omwana wange tugenda kusuulibwa bwe tutyo ttayo. So this king, I think, was just laying down and could not even stand on his own. But Bathsheba went in front of him, bowed down and worshipped him and told him that if you do not do anything, me and my life, we shall be offenders. Mukama affe yeebazibwe. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Bamaama mbayita eri okuddamu okwegayirira Katonda ku lw'abaana. I call upon all mothers that you start again praying and interceding to God on behalf of your children. Kubanga omulembe guno gwe tulimu abaana baffe baliisibwa ebintu bingi nnyo eby'enjawulo. Because in this generation which we are in, our children are being fed many different things. TV zibaliisa. The TVs are feeding them. Radio zibasomesa. Radios are teaching them. Emikwano gye balina giri exposed gibasomesa ebintu eby'enjawulo. The friends they have are teaching them different things. Neighborhoods, abantu abatulinaanye buli omu alina mpisa zize. And the neighbors have different behaviors. Gojja kulowooza nti omwana wo olina ky'omuzimbamu kyokka ate owa neighbor ye talina muzimba kyokka bazannya bombi kati nga bw'oteegayirira Katonda alina emitima gy'abakabaka mu ngalo ze. You may think that you are teaching your child and nurturing your child, and yet they play with the neighbors' children who have no one nurturing them. And if you do not cry unto God, who has the king's hearts in his hands, Bayibuli eyogera mu ngero 21. the Bible says in Proverbs 21 nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo za Katonda. that the hearts of the kings are in the hands of God. Tubyogera ne tugamba ogenda beera engineer, gojja ba pilot, njagala obeere dokita. Tetutera kugamba baana kubeera basomesa. Tulina obunyannyo professionals obulungi emirimu egyo egy'amaanyi gye tubawa. We usually pronounce upon them good professionals like you're going to be an engineer, you're going to be a doctor, you're going to be a pilot, and we never tell them that you're going to be a teacher. Mukama yeebazibwe. Teri agamba mwana nti ojja ba kapenta ow'amaanyi okusinziira bwe nkulaba oyagala nnyo okusalaasala ebintu ate obisala mu sheepu ntuufu olabika okuba kapenta omulungi. No one ever tells their children that you're going to be a good carpenter because I see you are so much crafty and you are accurate. Naye bwe tuteegayirire Katonda But if we do not beseech and ne intercede bw'ona to God, omulangirirako okubeera teacher however much you will speak upon them to become oba teachers piloti or pilots, nga teotadde mavivigo wansi nga maama. when your knees as the mother are not on the ground, Mukwano tuyinza okumaliriza nga tukaaba mu maaso awo nga tunuulira abaana baffe. we may wind up weeping when we see our children in the future. Tewali ayagala kulaba mwana we nga ali mu mbeera mbi. No one would wish to see their children in a bad situation. Olwaleero nafuuka mukazi naye naliko omwana. Today I am a woman and a wife, but I've ever been a child. Nina ebintu bye nalabanga maama wange akola simanyi oba yali akigenderera naye buli lunaku nga tulina okutuula n'ajjayo enjatula n'atusomesa ennyimba n'atuyimbira n'atusabisa. There are some things that I used to see my mother do on a daily basis. I don't know whether she intended them or not, but on a daily basis she would get out the hymn book, we would sing hymns, and we would pray. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye ng'ate taata sijjukira kumulaba nnyo ng'akikola.
I don't remember so much to see my father doing it. Naye nga kyandibadde kirungi ne abaana ebintu ne babiyigira waka. Ensi y'omwoyo abaana baligitegeera ddi bwe batagitegeerera waka. It would be good if the children understand the spiritual world when they are still at home. How will they Tukoowa understand? nnyo bamaama naye tuteeke amavivi wansi abaana batulabe nga tusaba bayigire kufa okusaba. However much we get so much tired, let us put our knees on the ground and we pray such that the children see us praying and they learn from us how to pray. Abaana tubayigirize Bayibuli nga bali waka. Let us teach our children the Bible when they are still at nga home. bakyali bato. When they are still young. Kubanga ezo ensigo z'osiga olaba ng'asiga akatono. Katonda ayina engeri gy'ajja ozifukiriramu mu ngeri ye okutuukiriza ekyo kye yayitira omwana oyo okubeera. Because the seeds you sow, it is as if they are minor, but God will water them and magnify them and He will fulfill His purpose upon that naye child. tuli busy nnyo. We are too busy. Naye twefudde busy nnyo era tuli busy nnyo. Naye maaso awo bannange omusango gunaatusalirwa. But in the coming time, in the nearby time, judgment will be proclaimed. Tetugenda kugulinda kutusalirwa. But we shall not wait for judgment. Tugenda kutandika okukola. We are going to start to Era work. essaawa eno tugenda kutandika n'okwegayirira Katonda. And even right now, we are going to start to Katonda waffe intercede to amanyi God. abaana baffe. Because our God knows our Mu children. mayumba gaffe tulina bakabaka. Because in our houses, we are residing with kings. Bayibuli tuyita bakabaka bantu banvuma ab'omuwendo. Waliwo omuwendo Bayibuli gwetwogerako naye gwe bw'otunuulira abaana b'ekyo kye bali. The Bible calls us peculiar people, precious people. But when you look at your children, is that what the Bible calls them? Tulina maama. We have a mother. Tulina maama omwoyo omutukuvu. And we have our mother, the Holy Spirit. Amanyi. Who knows? Amanyi amagezi ge twetaaga okusobola okukuza abaana bano obulungi. He knows the wisdom and the counsel we need to nurture well these children. Omwoyo wa Mukama oli maama, mwoyo wa Mukama oli maama. Mwoyo wa Mukama oli maama, mwoyo wa Mukama oli maama. Mwoyo wa Mukama oli maama, mwoyo wa Mukama oli maama. Moyo wa Mukama oli mama. Wa Mukama. Mwoyo wa Mukama mama wange, mama w'abaana bange. Moyo wa Mukama oli mama. Mama. Moyo wa Mukama oli mama. Mwoyo wa Mukama oli mama, mwoyo wa Mukama oli mama. Moyo wa Mukama oli Mama wange. Moyo wa Kwetaaga. Mukama oli mama. Mwoyo wa Mukama magezi gange, mwoyo wa Mukama omulungamya wange. Moyo wa Mukama oli mama, mwoyo wa Mukama oli mama. Abatalina mama oli mama, batalina senga oli mama. Mwoyo wa Mukama oli mama. Mwoyo wa Mukama oli mama. Mwoyo wa Mukama oli mama. Moyo wa Mukama oli Mama wange. Moyo wa Mukama oli mama. Nkwetaaga nnyo mama wange, jayana nnyo mama wange. Moyo wa Mukama Oli mama, mwoyo wa Mukama oli mama. Omwoyo wa Mukama oli mama, mwoyo wa Mukama oli mama. Moyo wa Mukama oli Mama wange. Moyo wa Mukama oli mama. Neetaaga amagezi agava gy'oli, mwoyo wa Mukama mama wange. Moyo wa Mukama Oli mama, mwoyo wa Mukama oli mama. Mukwano oli mama. oli mama. Mama oli mama gyendi. Oli mama. Mama lungamya abaana. Oli mama. Mama faayo eri abaana. Oli mama. Mama lagirira ebituufu. Oli mama. Mama w'omutima gwange. Oli mama. Mama w'abaana bange. Oli
mitima gyaffe omwoyo wa mukama maama asinga bamaama maama alungamya emitima gyaffe okola ekituufu tukwebaza omwoyo wa mukama maama waffe atumanyi n'okusinga bwe twemanyi Yesu yagamba nti gwe omwoyo omutukuvu ogenda kutubeerera omubeezi kyogenda kutubeerera omubeezi anaatulungamyanga anaatuyamba okukola ekituufu anaatulagirira kuba ettufa ery'okutambuliramu omwoyo omutukuvu tukwegayiridde omwoyo wa mukama jangu omaamire emitima gy'abamaama jangu omaamire emitima gy'abamaama waliwo bamaama abasuulirayo gwa nagamba nga baagala amativi ge gaba gasomesa abaana tuli mu mulembe ng'ebiyigiriza abaana bingi naye tukwegayiridde tuwa amagezi nga bamaama twetaaga amagezi nga bamaama ayi omwoyo omutukuvu tetusobola kukuza bakabaka be watutegekera tetusobola kukuza bannaggwano be watwesigisa ensonga lwaki watuwa abaana ng'oyagala abaana abakutya oyagala ezzadde erikutya oyagala omulembe okugenda okwagala omulembe okugenda okuweereza omulembe okugenda okutya oyagala omulembe ogw'okusoma ekigambo kyo naye bwe tubanga ffe bamaama tetusisoma bwe tubanga ffe bamaama tetusaba abaana baffe banaasaba batya nkwegayiridde olwaleero mukama leero eddoboozi lya maama lyeryogedde eddoboozi lya maama omwoyo omutukuvu nyambanza omwoyo wa mukama tandikira kunze munnange nyamba okumanyizinga obudde bwange obulungi nyamba okubala obudde bwange obulungi taata nsobola okufuna obudde bwempa abaana bange nsobola okufuna obudde bwenjigiririzamu abaana bange amateeka ago nyamba mukama njigiriza engeri y'okwatamu obudde entuufu njigiriza mukama wange omwesigwa otuwadde emirimu nga bamaama naye ate otuwadde n'amagezi engeri y'okukolamu emirimu ate ne tusigaza n'obudde obw'okubuulirira n'okusomesa abaana amateeka ago mukama tuyambe tetusobola kulwaffe tetuyinza amagezi ge tulina matono twetaaga amagezi agava gy'oli bayibuli egambye mu ngero 14 olunya olusooka ti omukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye kitegeeza omukazi oyo azimba abaana be azimba abaana b'okufuuka ekyo katonda kye yabayitira okubeera mukama akwegayiridde omwoyo omutukuvu gwe maama jangu omaamire amaka gaffe jangu omaamire basingo mothers nga ye maama ate nga ye taata ng'alina okukola okulabirira abaana ng'alina okukola okufuna reeti ng'alina okukola okunoonya ekyokulya ate ng'omuwadde n'obuvunaanyizibwa obw'okubeera maama takisobola ng'ali bw'omu takisobola ng'ali yekka mukama basingo mothers abo bakwetaaga jangu oyamba abazadde abafumbo nga bataata tebakyafaayo mukama bakolemu omulimu nabo badde mu bifo byabwe omwoyo omutukuvu kola omulimu omugya mitima gy'abataata nabo bakola obuvunaanyizibwa bwabwe kwegayiridde kola omulimu mu mitima gyaffe nga bamaama omwoyo omutukuvu yegwe maama w'emitima gyaffe yegwe ssuubiri obulamu bwaffe ssebo tuyamba okutegeera wawe okuleeta ensonga z'abaana baffe abantu abo batunuulira bwe balabanga bawabanga bava mu kkubo lyo tewatali eyagala kuluŋŋamya abaana b'abalala naye tuyamba okulumirirwa emitima gyaffe abaana abalala okuluŋŋamya abaana b'abamaama abalala mukama tuyamba okukola omulimu gw'obwamaama n'obwesigwa tuyambeko omwoyo omutukuvu tusaba amagezi agava gy'oli abaana baffe olina bye wabatondera okubeera kubanga buli mwana gw'oleeta ku nsoba olina ensonga lwaki omuleese naye tetufuddeeyo wadde okunoonya amaaso g'okutegeera ensonga ezo manowa ne mukyala we bo baafaayo nnyo okubuuza bategeere bwe banaakuza omwana waabwe nange nsabye olwaleero mukama tuwe enjala n'ennyonta y'okunoonya amaaso g'okulwa abaana baffe okwegayirira otubikkulire
ki abaana baffe kyobayitidde okukola ku nsi kuno tuleme kumala gabatwala mu bintu by'otabatondera kukola otuwadde opportunity abaana abo nga bakula tuyambe okutegeera biki bye baliba tubikule ku maaso tubirabe Mukama tubikule ku maaso ag'omunda mitima gyaffe tubitegeere tuwe amagezi okutegeera ki kye wayitira abaana baffe olwo tulyoke tubakuze nga tubakuliza ekyo kyennyini kye wateesa abantu bangi bamala obudde bungi nga basomerera ebintu bye batatonderwa kukola ne tubonaabona nnyeno nga tukuze naye nga tesinga maama yafaayo n'anoonya Katonda eyamuwa omwana n'ategerwa ekigendererwa ky'omwana oyo ku nsi olugendo lw'obulamu lwandiyanguye kwegayiridde Katonda eyatonda eggulu n'ensi gw'omanyi obunafu bwaffe ne bye tutayiza kyetuva tukwegayirira olwaleero ssebo Mukama tuyambe nga bamaama tuyambe nga bamaama Mukama yamba maama ali eyo abadde asirise nga takyayogera kigambo kyonna ng'agamba nti nze abaana bannema muyamboze bujja omuntu w'ow'omunda bagule emmeeme ye addemu ayogere bupya addemu akabirira amaaso go okulwa abaana be Mukama omulembe ogwe tuleeta omulembe guno gwe tukuza bano be bagenda okubeera abaweereza b'enkya bano be bagenda okubeera abasawo b'enkya bano be bagenda okubeera abasomesa b'enkya naye bwe tutaafeeyo kubakuza bulungi tutusooka ab'amaziga nga bakuze naye nkusaba olwaleero tutaasa amaziga Mukama nkwegayiridde tutaasa amaziga Yesu nkwegayiridde tutaasa amaziga abaana baffe nga bakuze Mukama nkwegayirira kulaba maama munnange ebitumalawo bingi munnange ffe tuli mu katale ffe tunoonya ssente naye tuwa amagezi engeri y'okuzaamu abaana totuleka Mukama totuleka tujjuze n'omwoyo w'amagezi tuwe ebigambo ebituufu eby'okwogera eri abaana baffe tuwa obuyinza ku mitima gy'abaana baffe Mukama Bayibuli egambye nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo zo omulembe nga gwonoonese nnyo guno Yesu abaana baffe bali mu mayumba naye mwe bakolera obwamalaaya kwegayiridde tuyambe nga bamaama okudda mu bifo byaffe abaana baffe ebintu bingi ebibatutte naye tuyamba okomawo tuyamba otuwa obuyinza ku mitima gy'abaana baffe Mukama tuwa obuyinza ku mitima gy'abaana baffe abamu emitima gyatubalako dda naye nkwegayiridde komyawo obuyinza bw'abamaama komyawo emitima gy'abaana eri bamaama baabwe Yesu 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 Bayibuli egamba buli alikoola erinnya lya Mukama lirokolebwa Mukama tulokole nga bamaama munnange obulumi bw'okulaba omwana ayonooneka nga bungi kubanga omwana takula mu maaso ga maama we ne bw'aba afuuse mukulu ng'afumbiddwa oba wasiza asigala mwana nange kyenva nkwegayirira munnange abakyalina abaana nga bato tuwe ekisa tuwe ebikozesebwa byonna bye twetaaga okusobola okuzimba abakazi n'abasajja ab'amaanyi abalina abaana abavubuka Mukama tulina wano bamaama nga abaana baabwe bavubuka ng'omwana atandise okupaala ng'amulese emikono takyalina bwamukwata naye nkwegayirira olwaleero Mukama munnange omuzadde oyo muwa amagezi muweeyo ekirowoozo
atonyeseze ekirowoozo kikyabakola ku lw'omwana we. Abaana abamu basazeewo, bamaliridde okufumbirwa abantu abatakkiriza, bamaliridde okufumbirwa abantu abatakuliiko. Twegayiridde Mukama tutaasenga bamaama, tuwa amagezi engeri gye tukwatamu abaana baffe Mukama, okubakomyawo ku mulamwa, okubakomyawo mu bwakabaka bo, okubakomyawo mu mateeka go. Tukwegayiridde Yesu omwesigwa, olina ebigambo ebituufu ebyokwogera, olina ebigambo ebijjudde amaanyi agakyusa. Bayibuli egamba nti ekigambo ky'omuliro, kwegayiridde teeka omuliro gwo mu kamwa ka maama, bw'atuuka okwogera omuliro gumufulumemu, gugende eri omutima gw'omwana ogubadde gukakanyadde, gugusaanuse. Kwegayiridde Yesu, kwegayiridde Mukama, munange teeka ekigambo ky'omu mitima gy'abazadde, teeka ekigambo ky'omu kamwa k'abamaama, bw'atuuka okwogera omwana awulira agonde, kubanga gwe bw'onooba okukabya ekigambo ekyo, ekigambo ekyo kiba kituufu, ate buba bulamu kubanga ekigambo ky'obulamu. Kwegayiridde Yesu, kwegayiridde Mukama, Mukama tukwetaaga nga bamaama, munnange omulembe guno nga gwonoonese nnyo, naye ng'omusango gwonna guli ku ffe. Tuyamba okuddayo mu bifo byaffe, tuyamba okomawo mu maaso go, kubanga we wooli waliwo bisoboka byonna. Bayibuli egamba ebitasoboka eri abantu bisoboka eri Katonda. Eri maama oyo ng'agamba ebyange byagaana, abange baalema baagaana baafuuka kirala. Osobolera ddala okumuwa ekisa, n'omuwa ebigambo ebituufu ebyokwogera eri abaana abo. Mukama tuyambe, tuyambe nga bamaama. Abaana baffe bakula nnyo, bakula nnyo, waliwo emyaka egituyiseeko nga tetukyasobola kugizza mabega, naye awo wennyini we baliwo b'otuyambira, wennyini we baliwo b'okyusiza emitima gyabwe. Bayibuli egamba nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo zo ng'emigga, mmwe emigga gikyusiza gy'oyagala kuba gwe Katonda. Nga bw'okyusa emigga n'emitima gy'abakabaka mu mitima gy'abaana baffe, n'emitima gy'abaana baffe ogirinako obuyinza Mukama, era nagyo osobola okugikyusa. Kyetuva tukwegayirira kuba okyusa emitima gy'abaana baffe. Tutaase Yesu. Kama tuyambe. Tuyambe Yesu. Bamama banji tuli mu kwejjusa. We are guilty. We are guilty, Lord. We are guilty of the behaviors of our children. Maybe there is something that we did not do. It was in our authority to do it and we didn't do it. We were so busy searching out for things that can wait. Nga tudduse embiro tunoonya ebintu bino ebiggwawo ebisobola okulinda. Naye nga kaakano abaana baffe bali mu mbeera ng'ebintu ebimu ffe mu magezi gaffe tetukyasobola kubikyusa. Naye oli Katonda asobolera ddala okugolola omukono gwo. Omukono gwo oguwonya, omukono gwo ogutaasa, omukono gwo ogulokola. N'olokola abaana baffe Mukama. Katukaabe kati nga bakyali bato, nga tukwegayirira ku lw'amagenda gaabwe, tuleme kukaaba nkya nga bakuze.
Mukama tukwetaaga. Tukwetaaga Yesu. Tukwetaaga nnyo n'okusinga bwe tusaba. Amazima gali nti bw'otoyamba bamaama, bw'otoyamba bamaama mu mulembe guno, ensi eno eyongera kwonooneka, abantu bongera kwonooneka, obubi bweyongedde obungi. Tuli mu nnaku zino ez'oluvannyuma ng'obubi bweyongedde obungi, nga n'okwagala kw'abangi kuwoze, nga kabeere maama tekimuzibuwalira kusuula mwana. Oh Jesus, have mercy. Nga tweyagala ffekka tusinga kwagala mirembe gyaffe okusinga bwe tufaayo eri abalala. Nga n'abaana baffe tetukyalina budde bwabwe. Tusinze kwagala kufuna bintu bino okugaggawala, naye ng'obudde bw'abaana tetukyabulina. Naye ng'ate abaana abo baffe obulungi bwabwe nga bakuze ffe tubuganyulwamu, n'obulumi bwabwe nga bakuze era butuddira. Mukama tuyambe, tuyambe Yesu. Waliwo abantu Mukama kati nga bakuze, naye ng'alina obulumi bwe yayitamu mu buto olwa maama we oba eyamukuza obutafaayo. Omuntu oyo muyambe aleme okwongerayo obulumi obwo eri abaana bazadde, naye muyambe ye obulumi bwabuyigiremu akole abaana be obulungi. Mukama tukwesize nnyo kubanga oli mwesigwa. Watugamba nti bwe tusaba ogenda kuwulira. Oyogera mu Yokaana essula y'e14 olunyolo lw'e14 ti bwe munaasabanga ekigambo kyonna mu linnya lyange nginaakikolanga. Mukama tusabye otuyambe nga bamaama. Tukwesize nnyo kubanga oli mwesigwa, ate abakwesiga tebaswazibwa. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Tugenda kwongerezaako awo eddoboozi lya maama.